kiddako ki? Ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinzaali mu kugezesebwa wabula omulamuzi kennyini amanyi omulamuzi bwe baba balesa omusango gyali aba alina okugezesebwa kuba ababiri ababeera bali mu kubbinkana baba bamanyi ekituufu. Kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali talina buwagizi era teyawangula ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo. Ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku beeyongedde okusoomoozebwa era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono. Kyutuwadde omukisa ffe nga bannakawempe North. Nze sirina kutya okuggyako okuwa abantu baffe essuubi nti tujja kuwangula ne baba basazeewo tuddemu okulonda insha Allah. Avuddeyo n'asazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Ekyobuswavu ennyo mwakiraba nti kuva ku nomination Museveni yasindika abatuju be abajjaati ne bakola buli kikolobero naye amaanyi g'abantu ne gawangula. Kubadde yali awangudde ku polling station zonna. Tekyakomaawo n'okumugazeetinga mu gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni. Ninga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu. So ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nnyingi nnyo ez'omuwa omusolo ng'ataddemu biliyoni nnyingi nnyo buli kalulusi kumpi akaguze kakadde nene tumuwangula. Ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwale omusango mu kkooti newankubadde temwalimu mu musango gwe baatwala. Ekitabangawo emisango mingi nnyo egyo ebyokulonda egiruddewo okusalibwa naye guno bwedakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Of course kya buswavu naye era tujagena mu kkooti ejulirwamu. Singa babagikiriza. Kale awo nno we tutandikidde ensonga za Karuru ke Kawempe. Twakutegeeza wali we twatandikidde nti Nalukoola bannamateeka ye baatadde mu dda apiiru. Kati waateekamu apiiru kitegeeza Nalukoola asigala mu paalamenti akyakiika. Webekkiriziddwa. Kuba kyali kisinza otuluma gwe omusaala gwa meeyi guno. Siya. Mumuli after musala yinda Nalukoola tali after musala. Muve mu ebintu byammwe ebyekisirusiru ebimwagala okugira abantu. Ssente enkulu nnyo. Anti kati gotunulidde. Tuddamu nakirowoozaako. Gotunulidde ne ya meeyi. Eye bantu. Ffe tukyayagala. Akasaala ye kana akawana akameeyi kaagwayo. Naawe. Akasaala guvanga akasaala. Era kati ffe kubadde. Akasaala kameeyi omusajja bakamusoza. Akoko abalina okufuna mateeka naye ekiddako. Bande bayinza ofunako haafu. Shemwezi guweddeko. 15 nga bakoze ekigasinga babaziba wamangu. Yafuna dda n'okufuna. Gw'olya oli akasaala kameeyi gy'emyezi 3. Kati nze mu mafia nga bafuna musaala gwa sente mmeka? Ani miliyoni. Baava mu 25. Naye bw'ozigattana zino olutuula. Nebiki bana batugamba walingu babeeranga mu 5. 5. Weba business y'amatooke ebeesaze. Kubanga ekinene nyanyinza okubanga badde yakajjayo nga 10. Ate jjukira badde akola. Kyokka ate awo kino 10 waliwo ezajjawo eza bonanza. Nenga zinaabako. Ne maama ng'oyinza ozikwatako Nalukoola waabwe. Nga lwaki? Tomanyi kino 10 kye baatugamba kye baayisa kino ekyajja ekyo. Ekyo teyakwatako. Teyakwatako musajja wattu. Kaakati ebibiri by'emmotoka byatuuka. Birina okubanga baazimuwa emmotoka. Ebibiri yabifuna. Ebbanga lye yabazifunye. Kakati mu kumugjayo kuno bazitwala. Yakyani. Emmotoka. Tebasobola. Mbadde manyi. Abagifunye. Kawempe nebe efunye emmotoka banne. Nera kubaddako abagenda funa. Waddamu mbu n'awangula afuna ate emmotoka endala. Tafunaawo. Tafuna. Wabula singa balonda omulala. Nawe olimba mbu baddamu ne bawangula. Singa abamulala. Singa abamulala singa tabayiye. Tafuna ndala kati. Kale. Kaakati awo ebibiri gattayo 10 bye bisatu. Kati ate guno omusango ogumuliddeko. Jjukira ne Mukalulu yateekamu. Ne after abadde ateekamu.
ne mu bantu badde ayitanga ayitayo mu constituency talina bakutereera tanaba nakweyagalira mu ssente ye Nalukoola emakka okyetaagayo nnyo naye ke yagenze makka buli kimu kiyinza ovaayo nga kiwedde ensonga singa bamuleka ne bamugjako Roughly campaign nakkakkana n'aweereza essaala ze bulungi Roughly campaign yayinza bagisuulamu 5 naye ze yateekamu bifo Nalukoola nayinza okuba talina kyeyafunye talina era Nambi akyalina mu mabanja omanyi omuntu w'omugamba kale osinze Nambi Nalukoola muleke oli muzadde basobola kukikola abaana bo kubanga we are looking at only 6 months ate bonna basiraamu bayiga ekigambo kutawakkala balina emyezi 6 omuleka muddamu ne musinkana nemusisinkana kubanga toba Nambi ffe abawagizi abangi abataawe bamukisa ate tugenda okulonda mu kalwa kaddako jja nakutya kituufu ffe bano ogumwaka kaaga tulinda bulinzi 226 Nambi tukuyiira akalulu era nze kyendowooza nti bino byolimu essaawa zino ate biyamba opponent oli kakati gwe muleke ffe tulinde bulinzi mu 26 kati bagende ddala mu nteeseganya ezo ani kakati era awo kati kino kyembadde nkubalira nti omuntu womala okukwata ekitabo kino n'obala n'olaba kuba kati jjuke bwe tuba tuddayo kati twagenze mu court of appeal nawo waliwo ssente God forbid singa bamukubirayo awo tulina okudda mu kaaki problem eri egyo nti singa appeal edireyinga tugambe neefulumanga mu gw'omusanvu ate keberwa tekajja kuteeka kulonda kubanga ebbanga eryessaale balikoze eki libaliweddewo kati awo kitegeeza kawempe eba tegenda kuba na mubaka paka mu kalulu kakolaki akanaddako n'abafuzi bazannya kifiiriza bannaye yebyo kaakati tubadde tugenda mu maaso kubanga tutunuulira ababaka ba paalamenti ab'enjawulo abali mu misango egyo n'engeri gye baagikola ki